Endobeso. Kutenda mu mukaaga tanzifuna tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kale katuzuule ate nze n'obuzibu sina taabu 16 ezakata ku ssaawa emu eyo kyano ku leero. Ali wanji osizootya ninjuli otya sebo igera bityawo si bibi bamuto mugenjingo nyukujana ku BTFM sebo oyakuzuula njagala kuzuula amazima mwala omuda emyaka ng'esatu naye njagala kutegeera kituufu bifo nga sinamulesa waka ndude naye emyaka esatu yambuzabuuza nnyo yanja nnyo sente nga njagala kutegeera kituufu anjagala alinayo omuntu maakuba abuzaabuza tugende mpolampola Ali omuwala amanya ge yaani Esther abeera wa okolera wande ge yasula mu Katanga yasula mu Katanga ate gwe obeera wa wakati kuno obudde embeera eno gayaza mu kiseera kiri nali mukwana nali ndi kyefu oli mufumbi nali ndi kyefu naye nakyusaamu omulimu kati nadda mu galaji nina byenkola ebirala mulimu gwagwawo ebi nali funa akasente kanyuma n'imitwalo nga 7 kati ate bino byakuyiga ni mukuyiga buyizi oli mukweya bweyiya ne mukweya bweya n'ezigiro nga 7 bukyanga muleka aye nali muwa buli kyayagala nga amulaba buli lunaku kati simanyi oba kati oba yakyuka olw'okuba sente zakenderamu simanyi kuba kambuuze Esther ono bwe wamusinkananga wuwo waka kaloogi wamusinkananga wa bawumanye ebyekibuuka era twali tulinayo tusinkana nze nali nsula mutungo bbina naye nga ndera musinkana awo wenyini awo nga alina engeri gyekikolamu ng'omuvubuka nawe bimanyi ebyekiyaaye nemulaba bunaku ng'amulaba ng'amuwa kyayagala bunaku ng'amulaba nga mugenda enamboole omupiira twagusamba mwagusamba omupiira nga guli gutya kiriya sagala emanyi ni muntu mukulu sinyumirwa n'ebintu by'okwogera nkitegeera kimanyi nange nkimanyi sibinywa kwogera nnyo ku mpewo bwenjini kireke njagala kuzuula amazima kyobumanya njagala kumulekawo kuba mukyala wange mwagala kati wasemba kubeerako naye ddi yali akajja nandabako ddi mwezi tegunnawera yakusanga wakaawo yajja eno ku mulimu gye nakyuse eno era ewaka era kumpi n'awaka kati enaku zo yeebuzaabuuza ate kyayakujjako omuyita kiki kyekiraga nti ayakubuuka emutegeera kale mukubira amasimu oluusi ababeera waliko aboogera ngamba mami bikibiki nesaba zino yagenze wa maama we ate nakubyeko essimu ekiro n'angamba wa maama nemugamba kati ate anigologera naye lindako ekiro kyakesezaayo olwaleero wamukubiddewo ku ssimu namukubidde essimu yagenze olwajjo ng'agenze wa maama we Kayunga nangamba ni wa maama nemugamba anigologera naye mbw ate mukwano gwange sibitegeera atera okubeera nga ayogera ku masimu budde kiweyagera ku masimu ennyo era nnyuka kiro sawa nga bbiri era yuli nga ajja nga tunyuka ffena kuba nze nali nyuka saa kitundu naye nga anindako kankubuuze gw'oli kabira ki ndi musajja musoga oli musoga ate Esther muki naye musoga ekugwe mwesanga mwena buli basoga twesanga naye yali akikweka nekitegeera afuta yasaba kikweka yasooka kikweka nga kimanyi nemunyankole kuba ndabika ng'abanyankole mamange munyankole tatanga musoga sobola okulwogera mbadde mu nsi nyingi mbaddeko e Kenya bagale noosi ntambudde nnyo kale ongoye mwana akola mulimu ki nze mu budde buli nali mulaba nga atunda apo omujaamu awo jasi namusanga yali abeera ku mudaala ogwa muganda we ate n'atandika okugenda eyo n'atandika okweyitalira nga omanye ebyekibuga ebyakibuga bana beeyaya ku street abatundatunda ku street atunda mujaamu gwe mulimu si mubi muganda wange omulimu si mubi olaba ne Kampala okusanga omwana omuwala ng'oyo ng'omwegomba ng'anyirira ng'ali ku street akola omanya oyo mukazi mukozi nudde naye emyaka mingi kantawanya nnyo kikyasa okusumbwa nnyo naye yali akaluba kiki kakalu egodo sente zaaliwo naye nga nkalubya alaga tayagala sente tayagala kutegeera ki kyonna nenefaako ng'omusajja n'akyuka omutima nogenda omugonza mpola mpola
Mpolampola yasalesa bagenda speed. Naye ng'obudde bwambalidde njagala mbeereko naye ate sikyanzaayire okubaana lwebatu wabeere mukyala wange obudde bwonna paka kuba sobola kukola byasya emwagalira ddala. Kati kambuuze Esther waatali obeerawo otya? Era neegumya kuba omanyi ebyekibuga sobola byagenda nze mu byaloogi ogula bino dakiika 2 kasula vaayo sigisobola njagalira ddala. Tebisobola kulya sente zange ongamba 15 dakiika 2 nze ni musajja siri nkoko. Tolina kantu kako wali okwanyekwanya okubbali kako oyina? Nina nali nfunyeko n'omukyala nembeerako naye emyaka nga 3. Yamuzalamu omwana mulenzi era nfaanana. Kati omukyala yalagawa? Omukyala kale yali afunye olubuto olw'okubiri n'alugyamu nemugoba. Nali nina obusobozi. Temakikanyako? Tetwakikanyako yagenda ewaabwe nga nze ntegedde nti ali lubuto nengulamu amakiti biki nengenda mu ddwaliro kumanye omukyala wobeerawo bamuwawa anya mangu eddala. Kati ne tukola buli kimu entegeka zonna neziggwa ate kati nagenda ewaabwe yakomawo mutwala mu ddwaliro nga ndaba embeera ekyuse genda okulaba temuli lubuto yamugamba gwe twawukane nanziramu bubi. Ate omanyi gati egundi yakyuka simanyi kulwana simanyi kuyomba kuba amaanyi ng'alina ava bina ebbokisa. Oyo omwana namulina kati? Omwana abeera mu makono gange abeera mu boarding. Abeera ku ssomero? Abeera ku ssomero aba avuddeyo n'agenda ewange mbeerako n'akasimbe ng'omuntu. Wazimba? Nazimba ewange nina ne wanagula awala wali abalimirawo ne bampaako bye bampaako. Awo nno wazimba wa? Namutumba eri mu kyalo Ejjinja. Ono Esther wamugambeko by'omuwasa n'akkiriza oba yagaana oba tobimugambangako? Namuteeka mu puroguramu yonna ndaga nti tuli kimu. Ono naye omuntu wemulaga erina gwe omusuubirizaamu? Sitera nnyo nze okulondola nnyo bakyala naye engeri gye mulabamu taata we ali mu kkomera. Taata bamusiba? Bamusiba bye bimumazeeko emirembe oba nnyumba sibitegeera. Bamusibira kindi? Mbeera baganda we bamugamba mbu yayagala mukazi wa muganda we biki. Taata we abeera wa? Weeyo Kayunga yennyini. Kayunga? Era gyali kati Kayunga. Ngamba abeera ne maama we waba agenzeyo maama we gwalabako taata we alituza siritegeera kale bimbuzabuza njala tegeera kituufu. Kati saa zino ali Kayunga? Saa zino ali Kayunga akomawo nkya. Akomawo nkya okukola? Kuba nange nafiiridde ate eno mu kyalo nagenze nebulanga okuziika. Wamadde kasende ng'agenda? Nze nasoose okufiirwa nasosa nenfiwa ogi wange twasoma naye kuba yasoma byagundi byakusomesa. Yafa nengena ne muziika ate nenveeyo ate nankowange naye n'afiirwa mukoddomiri we. Byonna ne binkwata wantu wamu era n'abitegeera byonna. Ekireza twamaliriza agenda kuziika? Saamuwaddeyo mbadde nsubiramu sindika yazikomyawo. Ezimu ze Kampala? Ezimu ze Kampala eti yafuira jasi yagenda kulaba ku maama we. Kale nsoko ne kutovaako bera kutovaako. Anianza fe. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. Ali. Mbadde ngezeeko okunonya ku mukyala wo Esther. Nesimu teriiko. Wawa twali network ng'ejali mu kyalo. Kirabika network naye nayogeddeko naye ekiro. Kati oba ogenda kikola otya nku. Kirugenda okukola kimanyi? Mu mbeera eno nga tunafuna mukyala kasonga kuteeko mbawuliza ffe tulabe tugamba. Twaliikira. Kimu kijagera bulungi. Naye mpuya njagala kuwasa mpuya okubeera obwomu binkooyeza. Okoye obuwulu. Ngoye zange ziba ziddugala omanyi bamakanika ngoye ziba ziddugala. Wetaga omuntu ng'oyo? Nkabeewa ndabire kuba yantawanya ebbanga ddene ate ndaba mwesi. Olaba mwesimbu?
atalina nnyo tabba okusinziira nga emulaba jasi mbadde njalakakasa kuba nyiza omuntu wabange eri antawaanyi ne muyiwa amani omuyiwa naye kibadde ŋŋamba kati nga bokkiriza omuyiwa ye ng'omukazi okuyiwa omusajja ate kale mukazi wange mba muyibira anti wulira kibadde ggamba tokuba bantu bw'oba osazeewo okuwasa mukazi wo ono kiyingire nga bwe kizze oyo wase mukazi wo ekijja kijje kinaakusangayo bwerebeerako obulemezi kati wulira bwe nabakazi naffe we tulina waka sebe batwekwanira ffe twabakwana era kituufu oze namukwana waze mpuliriza biiti mu bulamu bwange bwonna bwonna kati obuzibu simu teriiko nze kyova yamanne kugamba gwe omukazi abakkiriza okufumbirwa nga olaba ali redde okujja gy'oli muyiiye bwaba tali redde muyiiye olabe nga omuleeta awaka anianzaffe nange musajja wampako ono onatebako omutemi kubanga kyagala akimanyi yeebuzaabuza bera ng'omusajja bireke maani kitegedde wama bawuliza abange mumbuulire omusajja akoze atya ono tumukoze tutya kubanga maama binsobedde nange byebyo omwana amwagala amaze n'emyaka 3 akoyo wuulu mwengeze zibeera awo tayazooza engeri afuka kati makanika nange mugwanya kyali wakola atya ime leyo where are you ime I don't see you everywhere what's happened mukulu jingo nkulamusizzaako ssebo omusajja tamanyi kikyayagala ekituufu oba kutuweereza omusajja tuhayise Rebecca watu wangambye okay onagambye atya abawuliriza tetulina kyetuyinza kuwabula singa tuwuliddeko ku ndowooza y'omukyala naye emyaka gy'amaze naye tamugambangako kyakumuwasa era ye yamuddamu atya nze yasinya omusazi w'enviiri mitete ali ku layini wangi wakika yesebo naye mwana mulezi oyo alina okujja mwezi amawaggali agombe kimanya ate njamuli weeriwensi obwobakina kyebujja munyama okujjako musirya bwe kiri ate n'ekirala omuntu bw'aba nga olira amwagala ayongere kukola mukwano gyali ne kuba famire lyano ne famire ye akole naye omukwano wanalaba nga bw'anaamutayiza eno n'efamire emutayizanga naye bamumanyi bajja banyumya okakananga akkiriza okumuwasa nankooka kwaja tiwuno nze sigadde ndi Haji Kasule nkalisebo omwana wattu wanjimuula mukwano balituweereza enyabo amanya ddati namponyiwa n'ekabowa ye naye omulenzi ndaba ye yalemwa omulenzi oyo ye yalemwa kubanga ennaku zino abakyala tebaba bazibu baba bangu n'abamu bamanyi okwekwanira abasajja kaakati n'olwekyo omulenzi oyo agunze mukyala wa muleete aleme okukola malala malala mangi kirabika amalala mangi yenna yeewujja buwuzi kati bwekuba bookisa omukazi n'omusigaza awo nsigaze ddedde sinaakonya ekabowa kale moola ninze neyanzeege alo nekazi g'omujingo ne kannabulemu yesebo kakati bamudemu omusajja ese abagezi bemuwa omukyala mukwate mpolampola kubanga abakyala bennaku musibangu nange siina naye nja kuweza message atulabe kale sebo